Kato okujiza bana Sudan mbukubanga gwegala okutwala General Bashir mu ICC kubanga ICC egambi bofuna ekizibu n'abana Sudan ICC ekuyamba koki singa bana Sudan bagamba kakati wache ekyo kyobukoze naffe katuwagire bano banalukalala abagala okubatabula nga ICC etuyamba kwetyawo. Amyuka omwogezi wa gavumenti Kano Shaban Bantariza okwogera bw'atyo kidiridde ensalesale eyaweebwa gavumenti ya kuno ku ntandikwa ya Sabbiiti eno kkooti y'ensi yonna ya ICC okwennyonnyolako lwaki ddala yalemererwa okukwata nnambemu w'eggwanga lya Sudan Omar al-Bashir. Mu mboozi yaffe ey'akafubo Kano Bantariza atugambye nti newankubadde Uganda eri kitole ku kkooti eno byonna byekola erina kugoberera ssemateeka so si kkooti. Ono agamba byonna ebikolebwa gavumenti erina kulembezaamu bigendererwa byayo ne bannansi. Kkooti y'ensi yonna terina buyinza obutuwa amateeka kubanga etteeka lye bayita Rome Statute tesobola okulagira Uganda kyerina okukola. Enkola gye tukolaganamu nayo tugiyita mpankuwe cooperation. Okay? Naye sikuyimirira wali ti Uganda mulina okukola bwe muti mulina okukola bwe muti kubanga mu mateeka ag'ensi yonna etteeka ennansi lisinza amaanyi etteeka ery'amawanga amagatte. Omwezi guno nga Pulezidenti Museveni alayizibwa mu kisaawe Kololo, Pulezidenti Bashir owa Sudan yali omu ku bagenyi abayitibwa. Museveni bwe yali yayogerako eri abagenyi be yategeeza nga kkooti eno bwe talina mugaso n'akamu ekintu ekyanyiza abakungu okuva mu Amerika ne Bulaaya era bwe batyo ne basalawo okuva ku mukolo nga tegunnaggwa. Kino no Bantariza akiise katemba atali musasulire era bw'atyo alina ensoomoza gy'asoomozezzaamu amawanga nga Amerika agatali kitole ku kkooti ya ICC. Ate bangi abagamba mu balyagala nnyo baliwagira ate bwe si bamemba baalyo b'etteeka eryo. Oba tteeka ddungi luubirwamu okukola ebirungi mu nsi yonna. Lwaki abanene nga Amerika tebaliimu? Bo baagaana okuligendamu. In fact ne bakola n'etteeka eddala eryabwe mu 2001 tewali Mumerika n'omu ne bw'aba akoze ensobi ki bw'aba akoze musango ki bwe balitwala mu kkooti ya ICC oba ekkooti yonna endala wantwala wonna. Lwaki ate nga bagamba bagiwagira nnyo ku nsonga y'enkolagana n'amawanga ng'ago naddala mu kiseera kino oba nga gayinza okusala obuyambi ku Uganda. Ono atugambye tebalina kye bafiirwa olw'ensonga nti enkolagana eri ku mutindo gwa mpankuwe. Amawanga amalala go tegalina kye gafiirwa ate tegalina kye gaganyirwa omuffe okukwata oba obutakwata General Bashir. Ate tebasobola butakolagana naffe kubanga balina bingi bye baagala wano mu Uganda. Naffe tulina bingi bye twagala ewaabwe. Nsi ku nsi, ggwanga ku ggwanga, kati ebya ICC ebyo bibalekere. Anga g'abazungu agali mu ICC katugambe nti yitale mweri. Kakati bwe wato tutte General Bashir mu ICC mu Hague. Kati Italy efiirwamu kyomwo. Sabbiiti ewedde ekitongole ky'abapuliida wano mu kibuga Kampala ekya Legal Brain Trust kyatwala gavumenti mu kkooti nga kigiranga kukkiriza Bashir okujja kuno kyokka neremererwa okumukwata. Bano baasaba kkooti enkulu ekake gavumenti obutaddamu kukkiriza Bashir kujja kuno. Pulezidenti Bashir wa Sudan yeetagibwa mu kkooti eno awuze emisango egitali gimu omuli ebikolobero ebyakolebwa abasajja be abajjanjawid ku bannansi mu mwaka gwa 2003 mu kitundu kya Darfur omwafiira abantu abaali eyo mu mitwalo 3 n'abalala obukadde 2 ne babundabunda. Kyokka Bashir yagaana nga n'okutuusa olunaku olwaleero akyayinaayina. Ono alabiddwako mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Africa nga ne Uganda mw'egitadde. N'ennaku ezo ono yali mu ggwanga lya Djibouti nga Pulezidenti waayo alayira omukolo ogwaliko n'abakungu b'Amerika.